Omulabi wa Export TV oba Channel 4 wonna walabidde akatambi nkwaniriza nnyo ku mikutu gyaffe gino egyasalawo kubanga gikuleetera amazima. Oba ng'oli ku Channel 4, this is the foundation of ultimate realization. Oba ng'oli ku Export TV to the world, twasalawo kubanga tutambuza obwakabaka bwa Katonda buve ku nsi kuno bufulume ensi yonna, amanga gonna gabumanye era butambule, Katonda agulumizibwenga ku nsi, wansi w'ensi ne waggulu w'ensi. Mu video zaffe zasembayo aba Export TV twayetako omwami amanyikiddwa nga Muwanguzi Jacob, omusajja yagana okukolera sitaani. Aba Channel 4 eyo omusajja mumutegeera bulungi nnyo, video zaffe zisembayo wansi eyo etukolera series nga ajja tusomesa ebintu ebisinga era nga tusomesa ku kwegendereza okusinga. So n'olunaku lwa leero okusinziira ku video yasembayo nalaba comments zammwe zaali nnyingi era nga zaali nnungi, agenda kuba comments ezimu aziddamu ate nga alina n'ebyatuleetedde olunaku lwa leero. So nkwegayiridde tokkiriza kuvaawo nga tolina kyoyize, kkiriza obeeko kyoyiga, anakifunamu omulamwa sharinga ku video ne munnabeere ng'agiraba, ate akatambi tokabako nga tokalayikinze, kaagale mu Luganda, channels zifollowing, subscribe nga obeere nga ofuna ebigwawo byonna. Musajja wa Katonda, Mukama yeebazibwe. Amina. Mukama yeebazibwe ab'emikwano. Kuva ku video yaffe gye twasembayo okukola, abantu basiima enjigirizayo, abamu kaŋŋambe kuba butasobola kusiima ky'okoze, era abamu ne bakwebaza nnyo ne bagamba nti akomewo kayongere okuba nga atusomesa, era nawe kyensiimye nnyo kubanga nawe olwakutegeezezza wasitukiddemu ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Nsaba balamuseeko. Amiina nnyo. Ate era muganda wange nkulamusizza kuba osobodde okunnyaniriza mu kawungeezi ka leero. Amiina. Era abampuliriza n'abandaba mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abawe omukisa bannange, Mukama abateekeko obukuumi, era na buli asobola okukomentinga n'okulaba ogenda kulaba obukuumi bwa Mukama, wabula sizze kusuubiza gwe by'otajja kukkiriza. Ojja kukkiriza Katonda kubanga okimanya akisobola. Kaakano ndi musanyufu nti nsobodde okudda omulundi omulala. Katonda ansobozesezza mu makubo yonna gye mpise, ankuumye era ntuuse nga ndi mulamu mu biseera bino ebyakalulu, era Mukama asobodde okutuwanirira, ate era n'atwongera amafuta n'obuvumu n'amaanyi okusobola okudda mu maaso gammwe ab'emikwano. Nsanyukira nnyo abakola comments ez'enjawulo, era mbalamusizza nnyo mwenna. Mukama abawe omukisa. Waliwo eyayogera n'agamba nti njempeereze n'omukulu ayitibwa Bwana Robert. Bali bakkiriza Katonda bw'ali bakkiriza kirisoboka. Ate era ntumira nnyo n'eya commentinga nti video zibeeramu amagezi, era mwongere okwettanira amagezi n'okumanya n'okutegeera, kubanga sitaani nabagamba ageziwazizza nnyo ba agenti be n'emizimu gye n'ebirala. Ensi y'emyoyo yo ekwetegekera okuwangula kuba bakusomanga bw'olaba topic buli ango bafuba okulaba nga bakunyanya, ne bakusoma ne bagamba oyo muwanguzi yaani, muwanguzi yeeyitaani. So Bwana Dani, okakasa omwoyo gumaliridde okuwangula obutego bwa sitaani? Obwage bumalirivu nnyo kubanga buli avaayo n'aba ng'ayimiridde ku mazima, sitaani tamwagala, asitukiramu okulwana. So ab'emikwano abampuliriza, mwambale amaanyi, mufune ebyokulwanyisa, mwetwalire ebyokulwanyisa ebiri mu Befeso. Ebyokulwanyisa mubimanyi ab'emikwano. Nate era abasigadde mwenna besitaddeeko wadde ka point, temugamba nti mbabuuse olw'okuba mbanyoomye, naye mbalamusiza nnyo era Mukama abawe omukisa. Amiina. Amiina. Abantu munnaye ka comment ako naawe kinsanyusiza okuba nga wakalaba. Bagamba nti olunaku lumu gy'oweerezeeko n'omu ku betuweereza nabo wano ayitibwa Nabbi Robert tusingulire. So Mukama waliba atusobozesezza balisobola okusinkana, tomanya ku nteekateekemu beriba podium oba eriba show yaabwe okuliba kuwanyisa amagezi, kuba kiba kirungi nnyo, bayira kitusanyusa nnyo ffe nga abagoberezi okulaba nga
abantu abaweereza Mukama mwatuli waggulu oba basumba oba bannabbi abava mu bitundu ebyenjawulo kuba kati nga gwe oliwo entuusi kati ye ate oli musajja nzaalwa Yehoyima musajja munyolo era mulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate nga aweerereza muno mu Kampala so kati mba mukwataganyako kiba kitusanyusanga abagobereza mwako omuntu tomanya kiriba oba kiriba kize naye olunaku lwa leero nga bwe twasuubiza abantu luli kuba njuke twamalayo video yaffe eyo ng'olina byoli otusuniddeko obusunizi n'otusuubiza nti ojja kudda obirambulule kati mbadde nsaba ewatali kwonoona budde bwonna kuba tewazze kwonoona budde tusomese abantu bano mbadde njagala nnyo tutandikire ku wali otugambyeko nti obwakabaka obwakabaka bw'emyoyo obwakabaka emyoyo egifuga mu bwakabaka obw'omubiri naye nga waliwo emyoyo gyebufugiramu mu mwoyo nsaba tusimbulire awo wennyini tubeere nga tweyongerayo n'emboozi yaffe. Mukama akuwa omukisa omuweereza omulungi. Amen. Newankubadde omulungi ali omu naye ako kabeera broad word naye saagala omera amalala. Sisobola. Kale kakati ab'emikwano mbaaniriza ku topiki ya leero nsaba tukkirize amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gamaamire session eno n'ebigambo ebigenda okwogerwa byonna bituulweko amafuta ag'omwoyo omutuukirivu kubanga alina amaanyi mangi agawaniridde ensi okuyita mu kubeera omubeezi waffe. Era nsaba Katonda asumulule omwoyo we asobole okutuula ku buli kigambo kye njogera era n'omusaayi gwa Yesu Kristo gwetoolole buli kigambo kye njogera kubanga omulabe Sitaani yeeteeseteese okubbanga eby'amazima abifuula eby'obulimba. Era omusaayi gwa Yesu nguyita buli kigambo kye twogera na buli kye tukoze olwaleero kibeere nga kimaamiddwa omusaayi gwa Yesu Kristo era nga kirungamiziddwa omukono gwa Katonda omulamu omuyinza wa buli kantu. Nga bw'ayogera mu Kuva essuula ey'omukaaga n'olunyiyi olwokubiri ti nze Mukama Katonda yakuwa eyalabikira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, Katonda omuyinza wa buli kantu. Waliwo ekinnema kyekiriwo kakati bw'abanga y'oyo Katonda gwe twogerako ekyo nkiwaddeyo ku muntu eyagamba nti njogera Katonda ow'enjawulo okwawukana ne muweereza wa Mukama Robert, naye Katonda gwe njogerako y'oyo Katonda ow'amaanyi agakyasinza amaanyi, Katonda yakuwa omuyinza wa buli kantu. Kuba ne bwe muyita mpulira ng'emizimu giyomba, oluusi bwe mba mbadde nsumagiddemu n'engolokoka olumuyita nga owulira bigamba sajja nga wabuvunaanyizibwa ono biba biyomba. Kale kakati oluvannyuma lw'ensonga eyo byonna byonna bikwasiza Katonda abirungamye nga bw'ayagala. Amiina. Akwate ne kubawuliriza n'abawuliriza abakwateko. Oli ayinza okuba awulira naye nga omwoyo wa Sitaani alina amwogerera mu kutwawo era omwoyo omubi nga kikyusa. Omwoyo omubi yenna akufuuwamu ebigambo mu matu go. Olwaleero musumululira omuliro mu linnya lya Yesu asengukire ddala akuveeko mu matu go ne mu mmeeme yo ne mu mwoyo gwo osobole okwambala amaanyi ag'obuyinza bwa Katonda otambule olugendo olw'obuwanguzi ng'ogenda mu ggulu. Gwampuliriza era andaba. Amiina. Amiina. Musumba wagisebo wali otusomesa ku myoyo egifugira mu bwakabaka obw'enjawulo. Yesebo. Muli mbadde mmanyi nti nga Bayibuli wegamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Yesebo. Nti ne kabaka oba omukulembeze w'ennono ow'eggwanga lyonna. Yesebo. Saga tutunulye nnyo Buganda, olyenza okugamba nti bali ku Buganda nedda tutunulye Wakabaka bwonna. Tuyinza okuba twogera ku Kyabazinga, tuyinza okuba twogera ku Wenzululu, tuyinza okuba twogera ku bonna oba Omumbere. Mbadde ngamba nti gano gaba mafuta ga Katonda gaba mweriddeko ye kennyini. Yesebo era obuweereza nga kabaka. Yesebo kama akuwa omukisa ku lwa insight eyo. Kakati nsaba twongere ffenna okukenkuka n'okutegeera kati nga njogerera mu maanyi ag'obuyinza bwa Katonda obwanzikiriza okufuna omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera. Ng'era mu kitiibwa eky'obuweereza nze omu ku baweereza ba Mukama abaayitibwa olw'empaka. Kwanze nali najeema nga si bya kyeyagalire naye oluvannyuma lwa Katonda okusooka okunneeraga
then emizimu ne giryoka gijja oluvannyuma kyekyampa amaanyi okusobola okuba nga njeŋŋanga kubanga singa emizimu gye gyasooka oba oli awo gye nandiyise Katonda oba okiraba so kati Katonda oyo agaba amagezi n'okumanya n'okutegeera yansumulirako ku kyama era olwaleero kiri bwe kiti Bwana Dani Uganda n'ensi yonna nga tuvudde mu Uganda, Africa, Europe ne continents zonna omusanvu zonna zirina omwoyo oguva either mu ggulu oba oguva mu nnyanja oba mu magombe. So buli wamu waliwo afugirawo just baawula gye bava era baawula maanyi naye baawula batya omala kola decision okuggulira omu ku bo gwengaani omuntu omutonde so singo nga nkulembera nti mu Uganda Museveni yankulembera Museveni yaggulira omwoyo ogujja mu ggwanga Museveni asooka kufuuka muntu n'alyoka ayambala obuyinza obumuweereddwa abantu kabaka alondebwa okuva mu butonde n'azaalibwa olunaku kabaka lwagenze mu kika n'awasa omukazi aba amaze okubbulula section eyiye ku kika ekyo ekitabaddeemu bwakabaka nabo kati baba batapinze mafuta g'obwakabaka so obwakabaka Katonda yakyambaza abantu okuva mu butonde then obukulembeze obuliwo tubugeraageranya n'enkola Katonda bwe yasooka otamba n'abaana ba Isirayiri wali mu lubereberye mu Samwiri ekisooka ne Samwiri ekyokubiri ne basalawo ne bagamba Katonda ffe tukooye okulaba ekitiibwa kyo n'amaanyi go eddoboozi lyo tulitya litutiisa litutta twagala otuwe kabaka so kakati eyo ensigo yeemu era egenda etambula mu mawanga abantu baali basobola okulemera ku Katonda ne babeera nga boogera naye direct nga ajja nga bwe kiri mu lubereberye bwe yayogeranga ne Adamu ne boogera babiri buli kawungeezi mu ttuntu buli ssaawa nawe baayagaliranga nga balina kye bayita mutual communication ekitegere baali balina mutual okwogera nga tekulimu kyekubiira nga Adamu ategeera Katonda nga Katonda ategeera Adamu kitegedde so kakati abantu ne bava mu ekyo ne beekutula ku Katonda ne bagamba ffe twagala kabaka munnaffe nga muntu nga ffe indirectly baali bagamba Katonda twagala Katonda ave mu ffe kuba Katonda yali asazeewo okubeera Katonda w'amawanga osokoleke mu kino kye baakola okugamba nti twagala kabaka baali nga bagamba nti kati tukooye okubanga gwatutwala twagala Katonda ava mu ffe imbadde manja kye basaba nti yasi twagala omuntu gwe tutatyanga gwe eddoboozi lyoyitiisa buli w'obwatuka ffe tufa nakugambye buli mwoyo gugenda ofulumya idea guba gulina influencing spirit akati oyo memba eyatuuza kakokasi akagamba Musa gamba Katonda yali aina seed of information ng'eva Sitaani kwa Sitaani yalaba nga abantu bano tajja basobola Eva basinkana Katonda waabwe tajja basobola kanakireta ng'ekisabike nga bwe yasuula Eva ne Isirayiri eyateesa ekiteeso ekyo bwatyo bwe yasiga ensigo ey'okwewaggula Katonda indirect ne bagamba Katonda twagala Katonda gwe tunaagondera muffe. Indirect form of rejecting God was to demand for a king. Okugoba Katonda kwajja indirect nga basaba kabaka. Mbuzalwa bade kyosyegendereza. Kyetegereze insight eyogera naawe. Kola boti. Njagala ombuulireyo. Waliwo omukulembeze gwe batavunnamira. Taliyo ne waba chairman. Bw'oba buuza President Museveni oyogera otya? Soka kusensebuka. Your Excellency. The President. Your Excellency. Your Majesty. Osoka musoma bitiibwa. Kati nno waliwo abagamba. Okiriza kukyogera nga tose kukutula bitiibwa byonna byagwamu. Kati nno waliwo abagamba nti Muzeeyi Museveni mbu Katonda wa kuno. Era waliwo gwe yakyogera. So batuse ne kuleve muitaani Katonda. Kitegeeza. Era woyogera ngamba Your Excellency. So Yoweri Kaguta Museveni gono sokadagamenya no ateke ebbali so nga ate mu butonde fenna twali tulina obuvunnamira kitonde kimu Katonda yeka
abasigadde nga tuliwo mu mutual communication. So okuva ku olwo lwaki nkireese nti mbadde nkuddamu answer gy'ogambye ekibuuzo nti obwakabaka buva eri Katonda, kituufu buva eri Katonda, naye ate obukulembeze bukkirizibwa Katonda. Naye ate omukulembeze asobola okutuula mu ntebe Katonda n'amuggyako amaaso ge. Tukiraba ku musajja Sawulo mu Samwiri ekisooka. N'abanga kituufu ntebe akyagirimu naye nga amulekawo olw'ekisa Katonda yamwesonyiwa, naye ng'amaanyi ge alina mulala gw'agataddeko. Naye ekyewuunyisa batuuka ekiseera ne bapalapalanya abakulembeze abo boolaba. Kati okugeza nga Sawulo yatuuka ekiseera n'anoonya omukazi omulaguzi ayite Samwiri eyaffe edda, baali bamuyita Midiyamu, ng'alina byamubuuza ti ddala kituufu Katonda obwakabaka abunzigyeko, ng'alina byagala omubuuza. Ate nga Samwiri yeefiira dda. Kyokka omusajja eyali amanyi Katonda kati aselevo kati abuuza mulaguzi. So kaakati n'abakulembeze bwe batyo emyoyo gibafugiramu, gituuka ekiseera bwe baba badde batambula nga Katonda yabasimba, batuuka ekiseera omululu ne gubambala ne babivaako, Katonda ne bamukuba omugongo. So tugenda kudda ka section yako wentambulidde mu buufu obwo, tugenda kulaba amawanga n'obwakabaka bwago. Wabula olwaleero luli nayogera ku mawanga n'obukulembeze ebyo byawukana. Obukulembeze bubeera mu sections ez'obwa pulezidenti n'abalala b'obuyinza abasigadde. Ondyeko kabaka tebamulonda. Kabaka taba mukulembeze. Kabaka abeera kabaka. So kati olwali tugenda kulaba ku topiki ekwatagana n'obwakabaka mu nsi eno ey'abalamu. Mbategeeze nti wano we tuli olwaleero no si 2026 leero 18 mwezi gwa Januari we twogerera kati okwetoloola ensi yonna. Sitaani asimbye ekisigo mu mitima gy'abantu abalabwanga ab'ebbeeyi, be mulabanga abafuzi abawaggulu ennyo. Sitaani mwasimbye ekisigo kye eky'ekizikiza, naye buli gwateekako ekisigo kye aba amusse mu mwoyo. Buli sitaani gwavaayo n'amutuuzaako amaanyi ge mu mwoyo aba amusse. Kubanga bw'osembeza devil mu bulamu bwo ogoba Katonda mu bulamu bwo. Ate mu maaso ga Mukama bw'oba oliko devil oba daimoni oba anything evil nga okkaanya nakyo, okugeza okulya ebisiyaga, obwamalaaya, obutemu, effugabbi, ebintu ebikolebwa nga biri opposite to goodness. Katonda akurejectinga. God rejects the evil people. So abejjako n'abajjako amaaso ge, wabula n'alekawo ekisa ng'alindirira akaseera lwe balyejjusa ebibi byabwe ne beenenya, n'alyoka atunuzaayo amaaso ge. So kati obwakabaka bwe tulina kati mu ggwanga okugeza ekyokulabirako nga Uganda, Sitaani yabusensera n'alyoka abumaamizaamu ekyoyo ekiri suggested by certain individuals. Nabagambako nti waliwo ebiseera bye byatuuka ng'ebifo ebimu byokeddwa. Ne mbagamba nti waliwo ekigendererwa eky'okutuuzaawo ekinaakola agreement n'omuntu omu. Kati olwaleero gwe wagenza okwambala eno essaati wamaze gitulako n'ogirooza n'ogamba naye eno gye ngenda okubeera n'ogamba I want to appear like this. So kakati naye enteekateeka ey'okubanga abantu tulinga abeeteeseza kama akuwa omukisa. Kakati bwe kyatuuka ekiseera the point of rejecting God yatuuka ne mu bwakabaka. Ne balyoka bagunjaawo ebitaalimu obwensi zonna so Waisirairi bwokka, wabula nga ne Uganda kigitwaliramu. Era ku guno omulembe gwe tuliko buli kabaka yenna waali muwanika, sina kabaka alina obwezi byaterese muwanika. Singa kabaka nga bwe tugamba mu maanyi ga Katonda nga bwe yassa obwakabaka, singa kabaka alina amaanyi gatya kabaka physical power oba kye tuyita physicality, nga ne kabaka kyayogera, kabaka yabeerangako n'omwoyo omulamu ng'asobola n'okulagula ng'ayogera ne kiba. kabaka nga yali muntu wa tunuulira Danieri
bwe yasembereranga kabaka era yamwagala nnyo kabaka Nabukadneza n'atukeesera n'akaka omwoyo wa Mukama n'agamba ddala ntegedde okuva n'olwaleero teriyo katonda mulala okujjako katonda wa Danyeri, katonda wa Isirayiri. Kitegedde? Naye yali kabaka eyasooka okucunya katonda ng'abonyaabonya abaweereza ba Mukama. Naye yatuuka ekiseera n'avunnama n'alya ettaka ng'ensolo n'avaayo nga katonda amudiza ebitiibwa n'agaana naye nkubuulire nze okuva n'olwaleero teriyo katonda mulala gwe bamusinza nga wabula musinza katonda waki Danyeri. So lwaki ti bakabaka baali baliko amaanyi naye kati sitaani yagabambula era yabafuula bawanika. Kati tebakyaliko maanyi gali. Tebakyaliko ntiisa ya Katonda kubanga Katonda yabalaba nga buli agenda mu ntebe ayagala kukkuta omululu ne gumwambala. Omululu bwe gumwambala Katonda avaawo. Kitegedde? So olwaleero gabadde magezi abawanika badde mu bwakabaka bwabwe babeere bakabaka. Baddayo batya? Bakkiriza nti Katonda waali mulamu. Katonda ayagala bwagazi muwa kitiibwa. Katonda akugamba mu byawandiikibwa nti njagala abanjagala. Ate era opposite ebeera true. Akyawa amukyawa. So bakabaka bonna kye balina okukola okuddamu okufuna obwakabaka bwabwe mu ttaano. Baddire obwakabaka obw'eggulu babusembeze obwakabaka bwabwe. Naye obuzibu obuliwo buli bwakabaka we buli waliwo opposite of goodness mu bo. Mu bakabaka bennyini beeyambaza amaanyi ag'omulabe sitaani kubanga baagala okunyweza amaanyi ag'obuyinza buno obw'omubiri. Ne balyoka basembeza sitaani mu mpya zaabwe. Era tekikusesa osobola n'okusanga kabaka ng'afuuwa emmindi. Era tekikugira omusajja ow'ebitiibwa oyo yenna osobola okusanga kabaka ng'asera kubanga olugero lugamba tyebiyita ekiro ne kabaka yeetikka. Olowooza yali yeetikka ki? Mulambo, ekitambo nga kimwambadde. Kitegedde? So kati lwaki nkireese nti mu nsi y'omwoyo emyoyo gino sitaani yagiwa amaanyi n'agiwa kye bayita training. Those spirits have been empowered with skill. Giweereddwa gino gyatuuza mu bwakabaka. Nawe gwakutuuzaamu otuuka ekiseera buli muntu apimibwa okusinziira nagambye gikusoma. Natandise n'example nga nti muwanguzi yaani oyo? Yaani? Kati engeri gy'ogukubye ne kugamba ayina ekigambo. Muwanguzi y'ekigambo kati munumbire mu kigambo. Bw'abanga si nga ekigambo kitukubye tumulumbire mu byalaba. Kubanga duli mu video ezasooka nabagamba Katonda ajja kusalira omusango olwa bino bina. Lwaki wayogera just tuli mukola review oba review naye ka mugaso tukaleeta. Katonda ajja kubonereza olw'ekintu kyolemereddwa okuddamu ansa yaakyo. Lwaki wakola kye wakola? Lwaki wawulira kye wawulira? Lwaki walaba kye walaba? Lwaki walowooza kye walowooza? So ezo na points ennya zikuba omwoyo gutya gumu. Muntu azaaliddwa ku nsi ng'ayina emmunyenye ng'ayambadde ekitiibwa eky'obwamalayika waafiira afuuka malayika kugenda mu ggulu. Kati ye sitaani olw'okuba ebyo ebyama abimanyi ng'agamba tumulumbe mu kuwulira awulire bubi, tumulumbe mu kulaba mu nsonda zonna ennya alabe bubi, tumulumbe mu kukola akole bubi, tumulumbe mu kulowooza alowooze bubi. Waliwo alowooza naga akasajja kusinga akatemako omutwe n'asirika. Kumbe eri kimaze okugendayo. Ne wabeerayo alaba mundeke ndabe ngenda mutema ntya. Nekiwandiikibwa. Kamuteme kwe kukola n'otema. Ekitegedde? So ezo sections nnya. Oyonoonya emirundi egiwera. Naye nga bakulumba omwoyo gwa. Gumu ne balumba mu makubo 4. Kati sitaani buli lwanafuya spiriti yo omwoyo abaguwamba
omubiri gulabira spirit nekolera soul. Yene kati awolina kyokonyeeko. Juzi watugambako nti Sitaani ali ku pulaani ey'okubanga asengula Katonda mu mitima gy'abantu bonna abalamu. Kati tugambe yeze zimu ku nkola. Kati zeze nkola era ka section yako nkaniriza nnyo era mwoyo wa Mukama ayongera okukalungamya. Byonna nga byonna bikulirwa bisobola okuvaayo. Sijja bako yaba emikwano. Osana okunywa akatunda awo mpola. Ate bannaye Musumba kyabayogeddeko wano. Togamba nti kiwedde osobola okuddamu n'okibuuza mu comment section Uganda ne wano wade mwogera ku nnyo yegifugira mu Bwakabaka. Nze saategedde oba ne Musumba by the numbers ne yazisoma. Osobola n'omukubira mutoga Musumba sagadde kubuuliza mu bangi naye nsabo nnyonnyolemu. Musumba no kubye mumanyiiko wekijja ku Bwakabaka bwa Katonda ajja kufisiza akadde aberenga kuyamba nabagoye mutujje ku TikTok atekayo videos eziyigiriza abantu okusaba nze walonna akanyumiranga ennyo ngo bayigiriza n'okubeera abagumu mibiri nga bakozesa ne kadduyiro era abagumu mibiri ne mwoyo ate nga yenga atuyigiza n'ebyawandiikibwa so osobola omukubira essimu oba gamba nkomesa nti wano wate sitegeddeyo Musumba ajja kuba nga akuddira mutajja kwekanya wadde okweganya. Musumba atudde mu ka section akenteekateeka ya Sitaani okusengula Katonda mu mitima gy'abantu. Kakati kama kuwa omukisa olwa insight eyo Katonda yasooka n'aleeta omwoyo we n'amumaamiza mu nsi n'amala n'amuyiwa byawukana. Okumaamira n'okuyiwa. Okumaamira abamanyi enkoko okumaamira kuba omuntu n'abakkamu like to ebanga protection oba bakita batya nga yeye yeekolera. Naye Kristo bwe yakkanga Katonda by the way Kristo yali Katonda Katonda mwene naye Katonda mwene yajjanga omuntu yeerokolera ensi ye. So kati bwe yakka n'alyoka ata omwoyo gwe n'agussa manyi byawukana okumaamira obeera okyeyambalidde n'omaamira gwaba ayambadde then no covering someone. Kati olw'okuba nti omulokozi yali tannaba kujja yali amaamira ng'omulimu bambi agwekolera. Naye Kristo bwe yajja ku nsi n'atambula olugendo n'awangula n'akkiriza n'assa omwoyo we okussa oba oggyeko n'owaayo. Naye nga ali abuuza omwoyo gwe nabawa akola. Ngero omuntu yenna montali nga kyaleera ngamba twana kyana takikola aba tekikola. Buli oba bakiyita neuron meter oba neutron meter buli katikitiki mwoyo mutukuvu abazaayo lipooti ku muntu ogwa waliwo gwazaayo lipooti oyo omwoyo baguwambye okuba gututte Katonda wange naanakuwala bambi. Then niwabeerawo oyo omwoyo yafudde takujjukidde Katonda n'ajjula okkaaba amaziga. Buli mwoyo ogufa nga tegwenenyeza Katonda anakuwala. Kyokka ekyewuunyisa Katonda bw'anakuwala Sitaani ajaganya asanyuka akola n'embaga. Ati bali ku opposite side. Kati ate ye Katonda bw'oyatula n'olokoka ate Katonda yakola embaga. So ngenda kuddamu nga bw'ogambye. So kakati Sitaani ono bwe yakimanya nti abantu Katonda abawadde omwoyo omulamu ogumusinga amaanyi ng'ate era akitegedde nti balina omusaayi gwa Yesu ogubakuuma naye abantu bo tebakimanyi. Ndiga weeziri naye tezimanyi nti zirina omusajja alina sabasaba ezikuuma. So ng'ate zisologa taata oba Musumba omusege guno guzze zisobola okwogera Omusumba n'atunulayo naye Omusumba yamala bikaaba babirya babiruma. Okitegedde biggwawo n'alyoka awulira ebikaabye ennyo n'alyoka atunulayo. Okitegedde? So kati Sitaani yaamanya obukodyo bwonna era yasoma omuntu kyovola buli muntu azaalibwa bwe akuteekako kiddayimooni oba an evil spirit most dangerous than your understanding. Kikulondoole kikubeerako alowoozeza bw'ati anyiize buli ka expression konna kookola nga kiwa report. Kati Sitaani ng'alyoka ajja by the way tajja asindika n'agamba kakati omanyi genda omutega abakazi ayende ng'embwa bw'oyenda bw'oti nga Katonda atunula eno. Jukira agala kulaba bimwesigaza.
omuntu atandika okwonoona olunaku lwatandise okugamba neegombye. Era bw'oba omanyi nti gw'ojjukira olunaku lwe weegomba tandikako olunaku weenenye. Okwegomba si kirungi, mbadde manyi nti anti oluvannyuma lw'okwegomba ofuna okweyagaliza. Ni bw'oba weegombye bwegombi n'oteeyagaliza naye n'oyiiya okukyefunira byawukana. Bino ebintu bye njogera biri tekiniko, so abambadde amaanyi ag'omwoyo omugezi n'okumanya mwambalire ddala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okumanya n'okutegeera n'amagezi. So nsumuludde mu linnya lya Yesu. Tugenda kukola bwe tuti. Omusajja ono Sitaani ng'akeera ku makya ng'agamba waategedde Kristo Yesu amaze okujja mu nsi ye amponye sina kye mubanja, naye obuzibu aleseewo omwoyo omutukuvu ono ate n'omusaayi gwe gunkuba. ndongeza okubako kyenkola. Abagezigezi bategedde nti omusaayi gunkuba bajja kukola kikati. Sitaani n'atandika okukola obutego obw'enjawulo butya okukema abantu, okuyita muziri format senya, okuleeta akacyankalano mu bantu, okusindika emizimu egiyina ekiruyi ku muntu. Buli muzimu ogukulumba guba teguze nga mukwano gwo. Era nze nsekerera nnyo abaaluminati. Abaaluminati obalaba omwoyo gwabwe gwakkaanya ne Sitaani nti tujjenga abalungi naye ng'ate tuli naawe. Kati mu kukkaanya ne Sitaani bwe bagenda okugeza ne babakozesa endagaano baba bamaze okubambula ekitiibwa eky'eggulu. Omwoyo wa Mukama baba bamubambulako. Wagenze n'abeewandiisa n'obeewa weetute naye ogenze mu kamwa k'empologoma bakulya. Kati olumala Sitaani bw'akwambula ekyo lwaki nkireese nti Sitaani ayitidde mu mitego mingi omuli egya dayimooni, omuli emizimu emibi, omuli n'abantu bennyini physically ba agenti n'abantu obuntu. Mukazi abeere waka ng'akwambula ekitiibwa eky'eggulu, omusajja abeere waka ng'akwambula ekitiibwa eky'obwakabaka obw'omu ggulu. Kati Sitaani n'alyoka akola ki? Agamba kati manyi waategedde kaŋŋende nga nsiga ensigo yange empola. Kati kwe kuyita mu bantu batya? Abafuzi ab'ettima, abafuzi abatalina kwagala, abafuzi abeeyagaliza, abafuzi abatemu bannakinku, abafuzi abali b'enguzi, ababbi. Oli akuteekako munno n'akunyoola ensingo olw'okuba Sitaani akimwambazza. Naye nga akimwambaza mukazi gwe njagala okolera kino, ngutaddeko dayimooni bweti, kira dayimooni, destroyer, chaos n'ebirala. Bonna bamutambulirako. Bakutambulireko naye nga bonna mwenna mufuuse ekintu eki kimu. Oli muntu kyokka okolera Sitaani. Kyokka Sitaani gw'okolera mu ggulu tayagala ogendeyo, ate mu ggulu naye baamugobayo. Kyokka gy'alaga ogw'omuntu ogende wa Sitaani, ate Sitaani yali malayika. Kyokka malayika ekuje mu kitiibwa eky'obwakatonda kati ogulumiza malayika. Ate nga Bayibuli egamba wali mu Kuva essula eya2 nti tovunamiranga, kale tobanga na bakatonda balala wendi, wadde ekifaananyi ekibajje, wadde ekiwole, wadde ekibumbe, mu nsi oba mu ggulu, wadde mu bwengula, tobivunamiranga. Kaakati ekyava mu ggulu ekitali katonda ate kyovunamira, malayika eyagwa. Oba omaze okuva ku mateeka. Oba ovudde ku mateeka. Kaakati Sitaani n'agamba tugende nga tusensera abantu okwetolola amawanga ag'enjawulo. Kati nze kankwese example nga Uganda. Tukuba obukulembeze, tukuba abatuulamu, tufufugaze abantu, iffe obwakabaka bwaffe bubukale mu nsi. Kubanga ensi Katonda yagimpa. Okitegedde? Akati oluvannyuma lw'ekyo Katonda agenda avaawo mpola. Asenguka amaanyi ge agajjawo kubanga osazeewo okwambala kibbulaaka. Osazeewo otuula mu maanyi g'oli. N'oyenda paka lwofa awo abataliiwo. N'otemula paka lwofa abataliiwo. So amawanga gonna agagenze gakkiriza enfuga embi, enneeyisa embi, okwogera ebitategeerekeka, amawanga gonna galidde ebisiyaga,
So kyenkutegeeza kati ne bukya ku makyanga Uganda eri ebisiyaga kitasoboka kyeŋŋamba nga Uganda yonna oli otuwa kiyala kyakulabirako nga bagiyita general picture nga mu nsi yonna bakimanyi nti Uganda baava ku byokuwasa mu butongole balya bisiyaga Uganda yonna nga n'akaana akato kali ebisiyaga Katonda assa obusungu ensi n'agibonereze ya Uganda eyerevu ey'obusungu bwa Katonda lwaki bwakyawa ekibi n'akirimu amukyawa kaakati ne tugenda nti sitaani n'alyoka ajja ng'asensera mpola mpola mu kunafuya abantu okuyita mu by'obugagga ssente amaanyi obuyinza naye nga wuliriza bina byonna byakuwa alina kyakwambula ekitiibwa ky'omuggulu takuwa byabwereere takuwa kyabwereere ate sitaani nabaga atalina gwayagala ebyo bidayimoni bye mulaba tebina gwe byagala egyo emizimu emibi tegina gwe gikola ki kubanga byonna byonna bibeera ku mission bifaananga bulaba omubbi ng'ayagala ennyumba yo naye ng'ennyumba yo looza baajagala ayagala kiri ekirimu ayagala bintu ebirimu byasenguke kati ne sitaani bw'atyo bw'ali era nze gwe mulaba wano nze omu ku sitaani be yali afudde ekitagasa kubanga yali amaze okunkuba mu tooki n'akola ki akulaba nti olina byeyeeta kati bwe nazuula akakodya ako nti nange kwe kusalawo nkubire ddala era nze nawe teweekubyakubya bagiraagira ebyo mbu simanyi mbu bagaggaliza simanyi bakola batya be bamanyi Katonda yabatuma byabawa be bamanyi bamwogeza be bamanyi mwe mugende maaso nga mwogeza Katonda naye nze njogera pointi nga bwe kiri bamwogeza bannaye ensangi ze so kyobeera omanya nze Katonda yantuma ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu nampa erinnya erya muwanguzi Jacobo nabagamba muwanguzi Kristo ye yalimpa Yakobo Katonda ye yalimpa nabawako ne mbagamba gye nabitandikira yali 2:13 eyo kati lwaki nkireso bosologa nti akasajja kana akabyogerako kabijjawa ekyamazima bw'oba obiwakanya bikwate obiteeke ku minzaani kuba Bayibuli egamba mukemenge emyoyo ow'obwakabaka obw'ekizikiza ne byayogera temubaamu makulu kale bw'ayogera biba byakukyamuukiriza biba byampewo okutwaliza awamu naye nga biba byampewo so kati lwaki nze nasazeewo balaga amazima googera gandimu mazima googera era mbeerawo nga googera gansindiikiriza yogera omwoyo omulamu antuma n'agamba yogera kino wakifunye yogera ne bugamba omanyi Dani wategedde ngenda kujja okitegedde kubanga agambye yogera so kati sitaani bw'aba ng'atuuse kweyo level tutuuse ku kaseera nga Katonda asimbye omwoyo we mu bantu mu bifo eby'enjawulo wabula takyali ku mawanga takyali ku Uganda nti nga yo nti agimaamidde ati ali ku bantu olw'enkola eri ekyo kitegeeza ki pulaani ya sitaani etambula kitegeeza nti pulaani yekola eri mu kutambula abantu beebase singa bazuukuka singa tetambula okuzuuka kwe kuno kwe kugandayo mbabuulire nga nze Dani nze olwaleero nsazeewo obutayenda mpaka lwe nsembeza Kristo Yesu mu bulamu bwange mpaka lwe ndifa n'omulala neeri kati bonna mu zone wa district nga mwenna musinza Katonda mu mutima ogwa gumu omuna nenenya okuva eyo ubyera nti ze nvudde mu kubba district ziri mpaka zonna district 53 ezeetoolodde Uganda oba n'endala kati baziri mmeka munansonyiwa bampuliriza n'abandaba obwino omumumanyi ffe tuli ba politician mune tubitegeere kati fena ne tubeera nga mu Uganda fena omwoyo guli ogwa gumu tugulumiza Katonda tumusinza tumutendereza yatugoberera amakubo ge inga Illuminati bali sitaani bali daimoni bali obwenzi bali ebitambo mando amajini biki bali awo Katonda amaamira akomawo buto naye kati yagabanyiza mwoyo olw'ekisa kiri era kyovula tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwe kw'Omwoyo Mutukuvu
biberenga naffe ffenna. Kati awe kiva olw'ekisa kiri ekirabikira ku Mukama waffe Yesu Kristo, Omwoyo Omutukuvu yakka. Kati akirabye n'okitegeera ofuna obuyinza obuggulawo oluggi n'ogamba omwana wa Katonda Yesu Kristo nkusembeza mu bulamu bwange, tuula. N'olyoka ogamba nti nnyaniriza Omwoyo Omutukuvu. Togamba twaniriza. Nga baani? Okategedde? Bakyogerera abalala. Lwaki? Kubanga okkiriza ng'oli otya? So ng'ate singa mwenda mubadde bumo nga bwe kiri wali mu bikolwa by'abatume essula ey'okubiri n'olunyiro lw'okubiri awo nti baba bali bumu bali mu nnyumba mu kisenge kimu nga basinza batendereza, eddoboozi n'amaanyi ag'empewo ne gava mu ggulu nga bali bumu. Omwoyo Omutukuvu yakola ki? We yabakkirako. Kitegedde? Ate kati musoma kyenfunyemu kyogamba nti esaala ezimu tuzikolemu nga editi. Esaala naddala ezirimu nzikiriza oba nnyaniriza tugambe okwongera okunyweza mu buno. Kati ekyo osobola okikola mu congregational prayers. Naye waliwo personal prayers. Then ne mukikola ne mu national prayers oba world prayers. Kikirizibwa si kibi. Mukama wange ate Katonda ekyo kyayagala nga bwe mbikusengekedde. Kuba kyo bakitukubiriza nnyo toyogerere ne mba muli mu kusaba nga kyaki. Toyogerera mulala, yogera we kagamba nze, togamba tu. Oyo abatannaba kuzuula kyama kya kuyigiriza ndigaze. Bayigiriza bagambe tusobola okufunayo akaseera oba wa program. Ogamba program eriwo kati tudda ku kusabiragana, kusabira eggwanga, kusabira awamu, kukaanya mu bumu. Then nomala n'obataano bagamba buli omu yeyogerera ebibye bitegeeza Katonda ensonga zo. Kitegedde? Kikkirizibwa. Musumba obadde olina kwoyogerako awo. Bannaaye tetuli mu kubanga nga tudduka nagambye obanga olina kyotategedde osobola okuddamu n'obuuza. So Musumba basomesezza ku kyokubanga muteekateeka ya sitaani okusangula ddala Katonda mu mitima gyaffe, era tubidde nkye twetaaga okukola okubanga tumukomyawo tumunyweze addemu awo tumaamire wamu. Tuleme kubeera nga buli muntu ayina nga nze nina neibawo bataano tebayina ataddamu kulabikira wali tubeere nga ffenna tuli wamu. Kati bwana Ddaani era ne mwaka okogambye nti sitaani okukuba kyekyaleeta Abakatuliki, kyekyaleeta Abaprotestanti, nekireeta Abalokole, nekireeta ne other sects. Tuli bangi. So nga ate twali tulina kuba omwoyo ogwa gumu. Bwe tuba twogera ffenna twogere ku Kristo mu nsi yonna. Naye nze ndi Mukatuliki. Nze nina Yesu, kolyanze nina Yesu. So awo sitaani we yatandikira okukuba omwoyo wa Mukama. N'afuna waayitira okubanga atwewaganyamu wakati. So nga ate ekiriwo ffenna tulina kuba bumu. Kubanga mu ggulu tugenda kubeera great assembly. Yawamu. Ngeri maaso g'omuntu. Assembly kitegeeza ki? A gathering of many people with one intention. Ngera tuyisa ali atya? Omu. Kyokka ffe tuli mu kweyawulayawula. Buli omu amuyitawo. Ani yabibabuuza era ani yabibagamba? Musumba olina weoyogeredde ku kwogera, ku bigambo by'oyogera. N'ogamba nti tusaanye nnyo okukozesa obwegendereza. Mu kwogera. Sebo. Obwegendereza mu kwogera nakyo mbala ya bwa Katonda oba nakyo tukyetaaga okubanga nga tukyetaaga okubanga tukolagana naffe ne Katonda. Kati mukyasa badde manyi nti okwogerako kwa mubiri si kwa mwoyo ng'okukwatagana ne Katonda we kyandibadde. Kama akuwa omukisa olw'ekibuuzo ekyo. Kaakati olwaleero no 2026 yeeno yennyini abantu boogera batya? Buli omu ayogera nga bw'ayagala. Boogeranga bwe baagala. Lwaki? Ekimutomedde kyayogera. Abasinga boogera kubanga kitaabwe abatuddemu yabawa ekyokukola n'okwogera. Kati omuntu atya Katonda aba ayina kitaawe nga ye Katonda, ye Mukama Katonda, kitaffe ali mu ggulu. Kakati omuntu ayogera ebitali birungi aba akaanya ne kitaawe sitaani. So Mukama akuwa omukisa era akantu ako bulijjo njagala okukaleeta. Kakati mu nsonga eyo oluggi lw'amagezi lwaggulwa n'endaba n'empulira n'entegeera ntya. Omuntu yenna ali mu nsi
ekigambo ky'oyogera kisobola okufuuka ekikolwa ky'okola. So ziri sections bbiri. Bw'olowooza olowooza ku kukola oba osobola okulowooza ku kwogera. Naye nga byonna bivudde mu kirowoozo kimu. Naye ekirowoozo ekimu ekyo ky'otandikiddeko okwogera kiba kiina wispara. Kiina akikufuuye mu kutu. Kiina akulowoozesa. So obukyafu bw'omwoyo gwo buleetera dayimoni okuba nga ekugamba wemula, vuma, yomba, lwana, weegombe, kakwateko, akawala wakalabye, tunulayo, wemule, weeyita ow'amaanyi, weeyita ow'akabi, nywa otwenge, weemodole, vuma, yenda, genda okuname. Buli ky'omanyi ky'okola wabeera wakutaddeko trumpet eri mu kwogera. Era ffe mu biseera biri bwe nali nga njigiriziddwa okutegeera amaanyi ga Kristo, oyo malayika namugambanga, osobezza bikulaba. Anti by'oyogera bikulaba eri mu nsi y'omwoyo. Kati kankuwa ekyokulabirako, njogera ku ludda olubi. Bano abantu abakyafu bano bw'aba ayogera abeera bw'ati. Eno essimu ogiraba? Eno ekooti ogiraba? Eno ekooti eno. Jaketi y'essimu. Eno jaketi si yaakwo. Naye ate eno essimu esobola okubeerawo nga jaketi tekola ki? Nga teriiwo. Kati buli lw'oyogera omugambo. Olw'oyogera ekigambo. Buli lw'oyogera omugambo nga gukwambala nga bw'olaba jaketi eno. Ng'otambula mu nsi y'omwoyo biba bikulaba nga omugambo gwe wasooka okwogera gukwambadde, omugambo ogwaddako ne gukwongera, omugambo omulala guguno. Okitegedde? Mu nsi y'omwoyo bw'ogamba nti Mukama asaasire kankireete kubanga batera okukyogera, oyinza ogamba oli musiru. Kati busiru mwoyo, busiru ngajja ng'atuula kwani kuggwe ayogedde. Ati kati ofuuse master wano oli mu nsi ya mubiri, oyogedde ali mu nsi y'omwoyo, oli musiru, omaze okutonda. Kyokka musiru kubanga buli musiru aba tategeera azontoka biki. Badde manya atuula ku oli gw'okyolaguddeko. Gwakyogedde kati busiru atuula ku ggwe kuba gwasindise kwoli. Atuula ku ggwe nakola kwoli gw'osi. Kati ono gw'ogambye oli musiru si yayogedde, ayina malayika we agagwe busiru tosembera, ono si musiru. Kati busiru ng'asigala kwona akoze atya? Amwogedde. Ng'atuula awo. Ono afuuwa emmindi, ono katugambe bano ab'emmandwa, simanyi bitambo, simanyi biki, kimubeerako nga kimwambadde ku mutwe bw'ekiti ng'engule. Emmindi agifuuyira banne kituula afuuwa emmindi naye omuzimu ogumukako kubanga ekikka nga kuba kiddugavu, omukka nga bw'ogulaba sitayiro yaagwo kati kya bbulaaka. Then omuntu omukambwe ng'akolakola ebifujjofujjo ng'amanyi n'okuluma abantu abeerako ekiwundo. Okubaluma ssente? Kati ng'ebyo bikolwa nti mulumi gwe kyomanya ekigambo ekirimu okuluma. Bw'alwana aluma, bw'aba omuwadde ssente tasasula aluma, abeerako ekiwundo. Agent oba kidayimoni ekiva ewa sitaani. Kiba kifaanana kiwundo. Kiwundo kimubeerako nga kimwerippyeko. Okitegedde? Nkiwulira bulungi. N'oyita banno nti oba nga bwe babyogera. Nakuba okugamba ebya wansi n'abizza waggulu. Era kimubeera kino kiyajja wansi kimubeerako eno. Oli dayimoni kakireeta akifaanana. Osanga ekikulekule nga wano kiina bwana mukulu atudde bw'ati, wano eriiso liraba. Kimutuddeko anti yakyogera. Wekitandibadde. Omuntu watondebwa nga wano otuulawo mwoyo wa kitangaala. Ate yakubeerako. Wano bagiyita batya? Nfeete? Ndowooza bagiyita wano. Kati yayitira wano naye n'aggukira mu mmeeme. Mwoyo omutukuvu.
Abera wabbalibbali bwati nga Kristo ali munda. Okitegedde? Kati then mu DNA eyo mwe muli yakuwa. Okitegedde? Naye omala kuba embeedinga mu ggwe ng'okkiriza ekitiibwa kya Katonda okutambuliramu. Naye omuntu omubi gwe mbadde nkyakumalirayo. Obubi bw'omuntu bumwerippako. Era Kyovola yagamba muleete emigugu gyammwe. Bw'ozaali ayogera migugu ki? Wamba buli lw'ozaalibwa emmere gy'olidde ntamu ogyetikka. Naye emigugu egyagabi. Kati yali alaba mu nsi y'omwoyo. Emigugu gye mwetisse. Era nze nfunamu okwekengera. Abantu bano abasensula Bayibuli okugitafuta. Waliwo information yemu gye baabuukanga. Ku kasekishoni kano muleete emigugu gyammwe. Nze omugugu ogwange gwembawa mwangu okwetikka. Yali ategeeza muleete agagabi kubanga laba gabeetisse mugeetisse. Munatera okutuka emigongo. Aleka nkwe ekyokulabirako. Lwaki nakitegeera. Mu kaseera kali bwe nali nkyakubagana na guli omwoyo ogwali gweyita ogw'abalwanyi. Bwe nagambanga nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi mpita omusaayi gwa Yesu okunnaaza. Nga waliwo commentator ng'agamba uyo ayisa omusaayi kati nga kyogera oyo nno omusaayi gwa buvunaanyizibwa ogwo. Omusajja wa buvunaanyizibwa. Kati olw'okuba mpisa omusaayi nfuuse obuvunaanyizibwa ku jjo. Omusaayi gunnaazizza. Okitegedde? Naye lwaki byasigalangawo nafunanga Dawuti. Walinamu okwebuusabuusa. Naye guze kasoyogera bw'otyo nga kiwakana. Tegunnaba. Kumbe guze. Naye bw'oyogera n'osirika n'ogamba nzikiriza guze kisirika. Kati kwe kwawula era kuba abamu bajja gamba abijjawa biki. Bino byonna bye mbaleetera tusumululwe tugende mu ggulu. Naye ogenda mu ggulu ng'otegedde abalabe bo n'enkola zaabwe kubanga nabo beeteeseteese okumanya enkola yo. Tosobola kulana muntu gw'otamanyi nnwana. Kati olwaleero mubategeere mubawangule mu linnya lya Yesu. Akati Sitaani ng'alyoka akola ki? Aleeta enkola okuddamejinga olulimi. Katonda yatonda omuntu ng'alina power of command, power of decision. Kati buli decision yonna gy'okola olwaleero kitegeere olina influencer. Gwe mwoyo guba whispering, there is a whispering spirit. Omwoyo ogugamba nti kola bwoti. Ku buli decision gy'oba okola. Ekyo nga bikubeerako. Kati nga musajja wattu mwoyo waffe Katonda gwe yatuwa ng'abeera wali kaba kazimidde kati. Ati ng'obulamu bukyaliwo kaba kazimidde. Agenda asemberayo kati ng'akatangaalo tandise okalengerera mu katuli bwoti. So ng'ate bw'oba oyina Kristo wenna ofuuka ye. Ekitangaala kikwambala. Okitegedde? So kati tuze ku muntu omulungi ono yasembeza Kristo. Mu nsi y'omwoyo omuzimu bwe guba gukuliko nga gukugambye kwata ejjambiya oteme eddaani. Okubi akaama wali nga watugambye nti gwogerera mu mulere. Lwaki? Ofunye bad intention kunze. Noga naye akasajja kano. Kalabika ebintu bino katulimba soke tukakuba emiggo tukongere gye kabijja. Atagenda tumulira gyabijja leero. Kati inga omwoyo wa Mukama agamba naye walokoka. Kati wogamba nti walokoka. Kino kidaimoni nga kiro kigamba omusajja ayogedde yalokoka ajjukidde tetulina we tuyita. Okitegedde? Ogamba akakazi ako kalungi. Omanyize nkozesa nnyo examples endalaba ezampangulanga. N'abakazi baalimu ku bo. Kati watugamba. Ekikazi ekyo kinyirira kitiba. Nga omwoyo akugamba naye walokoka musajja gwe. Jukira oyo musajja muweereza walokoka. Kati kino ekibadde kikoze suggestion akakaloboozi kajja ng'okawulira katono. Kati range of speech ku daimoni kuggwa omuntu omulokole eba yakulagiriza. Mugamba ayogere. Okitegedde? Naye ku siina yogera. Sebo yogera. Abeera kumpi awo. Yogera. Sebo yogera. Nyabo omulabye omulogo omulabe bwakoze. Owulira eddoboozi nga kuli awo nyini ku busegere. Ensi y'emyoyo emizimu tegisirika. Eba giba gyogera. Kubanga jjo myoyo tegiwulira bulumi.
Kyovalaba omuntu kankuwa kino ekyokulabirako waliwo bano abantu abalabi atuuka ekiseera n'agamba mpulira omwoyo wa Mukama annumiriza mpulira amaziga. Kati okwo okukaaba amaziga kuba kutendewalirwa kwa mubiri naye emyoyo tegikaaba wabula giwulira obulumi oba okategedde olumi bubaawo giwulira obulumi tegisobola kaaba nti gitonyesa amaziga kuba tegaliiyo wabula giwulira obulumi oba kitegedde kubanga obulumi bugiwulira butya bw'ogamba nti ondetedde okulowooza gwe kirowoozo gwe ondetedde okulowooza okwenda gwe dayimooni gwe y'okulowooza obubi nvaako mu linnya lya Yesu nkwokya omuliro. Kati eyo yennyini ekireese ebuuka na muliro ewulira obulumi olw'omuliro nebuukawo ebuuka nagwo guja ne gugibuukira. Kati ye sitaani ebyo byonna yabiziyiza mu bantu tayagala babitegeere nti balina pawa yaabwe eri ku bulimi wano kati bwe yagifunzizaawo ekitwanga kiseera olulimi lw'obuwemu lwafuuka common omuntu ne wasanyuka ne mwana gw'olinga kino kumbe ekintu kizize mu byadda omeggeddwa. Kati kankusese omuntu nga wakazaalibwa okuva ku myaka 5 mpaka ku myaka 10 ne weenenya nga tosse muntu nga tovodde Mwoyo Mutukuvu ogenda mu ggulu. Naye bw'obeera ng'okyali muto n'ovvoola Omwoyo Mutukuvu ogasimbagana ne Katonda era buli avvoola Omwoyo Mutukuvu abeera agasimbaganye ne Katonda direct bw'ati kubanga Katonda ye Mwoyo Mutukuvu. Kitegedde abeera agamusimbye amaaso bw'ati. So kati endowooza yaffe bw'omala okulowooza osobola okukikola. So buli kyolowooza ne buli kyokola obeera olina obwakabaka bw'ozimba ku ggwe. Nkuleeta ekyokulabirako ekirala. Bwe nali maze okuwangula dayimooni eyali endetera okukakaalukana nga buli kaseera mbeera njiyayiya ngeri gye nnaanywa omwenge kyadda ne kigamba nze omusajja oyo mutya muwe ekitiibwa. Kati buli mulokole mu nsi y'omwoyo emizimu gikuwa ekitiibwa naye tegiwa ggwe ekitiibwa giwaani muggwe mubeera mwoyo ow'ekitiibwa gwe giwa ekitiibwa gugitya. Kati ku lwoyo akulimu giwa omuntu oyo ekitiibwa ku lwoyo amulimu kubanga ye hosti weebale ye yeetisse oligobawa ekitiibwa weebale naye oyo ojja kumwambala nga okyusizza endowooza yo n'enneeyisaayo. Oyo ye Kristo Yesu asobola okukyusa buli kimu. Ekirala kanfulumye kati kwa paati ak'omusaayi. Buli lw'oyogera omusaayi gwa Yesu Kristo ofuuka kitundu ku musaayi ogwo buli lw'oguyita. So kyali balina kirungi ng'obeera ogamba omusaayi gwa Yesu naaba omusaayi gwa Yesu naaba omusaayi gwa Yesu tolinda mizimu kumala kyekiri kyenkugambye kankuwa ekyokulabirako. Obadde olina neibawo temukwatagana tomumanyi na bwafaanana naye omunnyo lwe gubuze lw'omukonkona bwagukuwa ng'omuggyako ebirowoozo kati oneiba aba ajja kwagala so kakati ne Kristo tetusaanidde mwagala mu renje eya neiba nti ku lw'omwetaaze lw'omuloonya. So olina kumwagala consistently. Kati bw'omwagala consistently dayimooni buli gye basindika egamba omusajja oyo w'amaanyi. Amaanyi nagategeera ntya bwe nali nkyalumbibwa kubanga nabagamba nze sina kunyiiga sina kwemulugunya sina kuyomba sirina kwenda ebyo ebina n'ebirala kale saabigoba kuba siri mutuukirivu naye wenkolerako akamu bwe kati kubyo nja kumala olunaku lulamba nga nina kidayimooni kyempulira nga kyogera omanya nti wano navudde ku mulamu era bwegira bwe nti nga mmanya nga Mukama nsaasira nakoze kino kirabika by the way terina kuteebereza bw'ogamba kirabika nga kiseka kaso yogerera mubiri negative bimakinga nibe kabeera katono bwe kati noga naye naasobola tojja kusobola ssebo ndala otambulira mu makubo ga butuukirivu kibeera waawo nakugambye guli mulyango
okulowooza mulyango. Bw'olowooza obubi oggulira obubi mu ggwe. Bw'olowooza obulungi ku lw'obwakabaka obw'omu ggulu obulungi bujja gy'oli oggulira eggulu ku ggwe. Kati emizimu bwe gijja ne gikulaba agigamba oyo omusajja avunaanyizibwa oyo omusajja bikwogerako okusinziira ku nsabayo, bikwogerako okusinziira ku nneeyisaayo, bikwogerako okusinziira ku ndowoozayo, bikwogerako okusinziira ku nkolayo. kugamba biba bikulaba buli kyokola bikumonitalinga. Kati nze ondaba bimanya kikyoli. Kati wano we tuli omwoyo ogunjogerako si bye gwogera ku ggwe. Watu batuli wano nga gw'okubaganya oyogamba naye ddala kituufu omusajja ono ddala yabijjawo Katonda. Nga kino kiga nedda kati ate nga nze waberayo ekigezaako sijja semberera omusajja oyo okitegedde. Kati byogera kusinziira ku bulamu bw'oyitamu. Yes, n'ekyo kye wasalawo okubeera. Kati bw'oyambala omusayi nga biga omusajja ayambadde omusayi gwavunaanyizibwa nga bisemberayo. Bw'oyita omuliro abigamba ayambadde omuliro. Bw'oyita amaanyi ga Katonda nga bigamba omusajja alina amaanyi ga Katonda. Kakati emyoyo gino gitaapinga mu muntu ne gimubeeranga bw'olaba endabirwamu. Kati bw'otunula mu ndabirwamu bw'oti kyolabye kyoyogera naye endabirwamu bw'ogijjawo so singa omuntu tabeerawo tewabeerawo daimoni tewabeerawo muzimu. Obanga toliiwo tebiina mulimu tebigenda kubaawo. Kati okubeerawo okwo gemaanyi kwe kubeerawo kwabyo. Era singa omuntu taliiwo mu nsi ne sitaani singa talina bwakabaka butambudde. Okitegedde? Ate singa Katonda taliiwo ne sitaani tetwandimutegedde kikyali. Ago ge maanyi ga Katonda naye ate obunafu bwa sitaani bwe buno. Sitaani ayina enkola ey'okubanga ye waatudde taseguka. Sitaani waatudde atugomye abaana b'oku nsi kuno abaatya nga ali mu kifo kimu atavaawo naye singa yali avaawo singa byonna abyekolera badde wanyira kati yeyeekolera anti atuma ayina badivoketi ayina abakozi buli mwoyo gwasuula gufuuka mukozi wa sitaani. Dani oli wano oweereza Katonda naye bw'ogwa mu kitiibwa kya Katonda olutuuka eri ng'otandika we wakomawo otandikira kati lwakuba oba okolera sayidi yanjawulo. Kakati tukyali ku mwoyo n'enjogera ne neeyisa. Kati bw'omala okulaba nti oyambadde amaanyi ag'omusayi gwa Yesu mbasaba ab'emikwano abampuliriza abandaba musigale mu musaayi gwa Yesu buli katikitiki. Musigale mu muliro gw'omwoyo omutukuvu buli katikitiki. Musigale mu mukono gwa Katonda n'obuyinza bwe kubanga ye yakuwa omuyinza wa buli kantu naye akubuuza aliwo ekinnema tajja kulemwa kukuuma nga tekiriiyo. Kati olw'okuba tasobola kulemererwa olwaleero kitegedde oliko amaanyi bwe gati oliko obuyinza bwe buti olina bamalayika abakukuuma bakuwanirira bw'ejja sikugamba nti ayi Katonda omulamu mpita malayika ow'omukisa awaniridde omukisa gwange oyo gwe wanteekako okugutuusa gye ndi. Tuli kulaba mu Danyeri wali mu ssula 12 agamba malayika eyali aleese obubaka bwa Danyeri amugamba maze ennaku 21 nga nkubagana n'omulangiro wa Paziya naye olw'okusaba kwo akantu ako abamu tebakateekako nnyo birowoozo olw'okusaba kwa Danyeri. Naye Danyeri yamala kukola ki? Kusaba. So naawe ssebo nnyaba mpuliriza ndaba yambala omusaayi gwa Yesu yita amaanyi ag'omwoyo omutuukirivu kuba omulina emubeeza akulimo. Yita omukono gwa Katonda. Zabbuli 91 olunyiriri olusooka olwokubiri akugamba nti ani afudde Katonda ekiddukiro kye anamuwambatiranga mu biwaawaatiro bye anamubikkangako ebyoya bye. Neera mu Zabbuli 91 olunyiriri olw'14 akugamba kubanga antaddeko okwagala kwe kyenva muwonya. So omulokole ampuliriza naawe ali atanaba kulokoka
bw'oba okimanyi nti by'oli mu kukola bikukuba mu ludda lwa sitaani ke kaseera okyuse enneeyisa n'endowooza. Byonna kyentegedde kyandibadde kirungi nnyo omuntu n'ofuga olulimi lwo kubeera nga wekitugambibwa nti ekiyingira si kye kyonna abula ekifuluma. Yes, ate kiyita mu kamwa k'omuntu kiba kigambo. So kati ndowooza owulidde okusaba kigambo, oyogera bwogezi yogere ne kiba. Okweragulako ebibi kigambo, weragulako ekibi era ne kiba. So gwe mulokole ali eyo nkusaba obeere nga ofuga olulimi lwo. Naye sijja kwerabira kubanga mbajjukiza ennaku singa kubajjukiza nti ku luguudo lw'e Nakawuka tulinawo ettaka lyaffe eriri ku bugazi bwa acres 4 n'obutundutundu 42 tugamba nti alyetaaze ku namba y'essimu 0770 94 okulambula tukukole. Tujja kukolera ku bwerere bwe kasitoja totuukako wano we tuli, tujja kutwala ettaka we liri tukulage ku byapa. Obanga oli serious ntoyagala kugula beera ng'otutuukira tubeere nga tukola ku ntambula z'okugenda tulambula ettaka eryo. Kajjansi Town Council obugazi bwa acres 4.82 obeere ng'olirabako omanyi gye litunudde ate kati nga liri ku main road lijjukira bakozeewo ne Collins right now. So ogenda kubanga transportation yekwanguyire kwayagala okuzimba ssomero, oyagala kuzimba villa, oyagala kuzimba resort, oyagala kukola kanisa n'abasumba tubaaniriza, oyagala kukola kisawe kuba obakolera zi crusade, jangu obeere nga tumanya ebisingawo ku ttaka eryo. Ate nga Alpha Media Production yagamba nti ebifaananyi ebirungi emikolo giri memorable ajja kubanga agikola bulungi nnyo mu season eno eyakanayo kyani. Beera nga ofunayo ku memories zonna atereka ogambe nti gwali mwezi gwa January 2026 akalunga kanyenyensi memory yeno gye nafunayo ne Alpha Media Production. Tugamba nti tutuukirire tubenga tukolera emikolo videos ebifaananyi ebirungi ku namba y'essimu 0770 944 Musumba somesa ebintu bingi olwaleero naye mbadde sagala kumuta nga tannaba kubaako ekintu kyakyalambulula. Gye buvuddeko yatugambako yakoonako ku busungu bwa Katonda ku mawanga n'abantu. Nja kumusaba nakyo atukasukireko ekitangaala ku kintu ekyo tubeere nga nakyo twongera kukitegeera. Obusungu bwa Mukama ku mawanga n'abantu buba butya, baabuwe ki ekibuleeta era tuweewaza tutya. Mukama akuwa omukisa lw'ekibuuzo ekyo. Naye mbadde nsaba nzireko katono waliwo ke mbadde nzijukidde wano. Kakati tukyamalayo wali kubwegendereza ku lulimi lwaffe. Kakati mu kwogera kuno buli kigambo ky'oyogedde mu nsi y'omwoyo kisigalayo nga kisimbye amakanda. Tekivaawo buvi nti okyogedde nekivaawo. Tekivaawo. Wabula bw'omala okulokoka omusaayi gwa Yesu gugenda ne gusiimuulawo buli kimu. Ate bwe mbakoledde ndi mulokole. Bw'oba oli mulokole buli ky'oyogedde kisigalawo era kiba kikulinze mu nsi y'ekizikiza oba mu nsi y'emyoyo egyo emikyafu. Tewali provision ya kwenenya. Nkujjira. Kati bw'omala okukyogera olina okujjukira nti nayogedde bubi n'ofukamira ne weenenya n'oyita omusaayi gwa Yesu ne gukisiimuulawo. Ate osaba tolagira. Osaba weenenya. Osaba musaba ya kwenenya. Ku pate yo era abasinga bayina enkola egamba ndagira ndagula sooka omanye lwaki obyogera. Gamba nti mu linnya lya Yesu muwombefu obw'ekitalo kale kisinzira buli omu eggonje bwalyo ly'oyina. Mu maaso ga Mukama waliwo eggonje bwe ly'omubiri eritakola. Nti Katonda wange nsaasira navumye omukazi, navumye muganda wange, nanyoomye gundi, okitegedde? Naye bw'otakijjukira buli kibi ekisigaddeyo mu magombo ba mu nsi y'omwoyo nga wakyogera kyokka ng'oli mulokole n'otakyenenya kijja kujja era kye kijja okuweesa embalirira. Kijja okukumegga. Kati omusaayi gwa Yesu gukuba ebibi ne bikuvaako ng'omaze okwatula. Omala kwatula n'ogamba nti okuva n'olwaleero ndokose. Nyaniriza Kristo Yesu mu mwoyo gwange, mu mmeeme yange, mu mubiri gwange ebya sitaani. Olwaleero nyaniriza omusaayi gwa Yesu Kristo gubinzigireko ddala emirembe n'emirembe. Ati oba weeyama oba okola obweyamo nage olulimi lutonda kyoyogera kibaawo ng'ogamba gwe sitaani
n'emizimu gyo ne daimoni zo okusinzira gwe ku kyomanyi naye ze mbiyita sitaani n'amajje ge kuba amajje mbeera balibo n'abeera bantu be abalamu n'ebyafa gonna amajje ga sitaani gwe sitaani n'amajje ge okuva n'olwaliro nkweyambudde okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo Omunnazaalesi olumala n'ogamba na buli kibi kyonna ekibadde kinnondoola okuva mu ndagaano ezaakolebwa nga mmanyi ne simanyi okuva gye nzaalibwa ne gye nkulidde ne gye mpitidde kisinziira wa emyaka gy'oliko tojja kuba muto ate oyatula essaawa eyoga nti gye mpitidde ne gye nwenze okitegedde so oli wa myaka 10 naye kabeere mwana muto kikukakatako okwatula nti ndokose ate oyatuza ategedde tosobola kwatuza atategedde era abaana abato ababatana bakutegeera kwatula bo bwe bafa bagenda mu ggulu lwa kisa kuba teyamanyi kiba automatic kuba teyayonoona so kati omusaayi gwa Yesu ogwo gwe mulaba buyinza maanyi oba kitiibwa kwegamba ebirungi ebyereere biri ku musaayi gwa Yesu tomooni kati bw'omala okwenenya n'oyatula nti ndokose n'ogamba nti kati nsembeza obuyinza bwa Mukama Katonda omulamu omuyinza wa buli kantu ayinza ebyange byonna mu bulamu bwange awamu n'amaanyi ag'okuwambatirwa Omwoyo Omutukuvu gwe wampa n'okuyambibwanga bamalayika mbuli mbeera yonna gye ndimu wakakati ago sebo eyo department ekuvunaanyizibwako bwetyo bwetambula gwe bwana Ddaani nze naawe mulala ndaba n'omulala mpuliriza kitegedde so bw'omala okwatula omusaayi gwa Yesu bwe muntu kimukakatako okwatula neyeenenya kati awo bw'omala okwatula then awo ebiddako kuweereza kusinza kuteneza na kwenenya mpaka ng'ofudde kati ekyokubiri kyenjala okusembyayo mu ka section yako bw'omala okulokoka amaanyi go gali mu bigambo ebituukirivu by'oyogera nga biva mu Bayibuli kwata Bayibuli ogijje mweno biblical material ogize mu spiritual material mugwe okwate ebyawandiikibwa oba oyagala kwata Bayibuli yonna anti ne sitaani obanga okisobola ojja kuba ogisobola otya buli lwanajjanga ng'ojjukira verse ng'ogamba kyawandiikibwa nti otyanga Mukama Katonda osinza Katonda biki okitegedde so obunafu bw'omulokole buli mu butakwata byawandiikibwa n'obikozesa obunafu bw'omulokole buli mu kwerabira kwenenya naye omulokole omugezigezi abeera yeenenya ajjukira ebibi n'abyenenya ate taddamu bikola then omulokole omugezigezi akwata ebyawandiikibwa mbuli mbeera yonna waali n'abitambuliramu kiva ku ki nze okutuuka okwejjako oba okulemesa ogwo omwoyo gwali gwagala okuntuulako mbumbu simanyize enfuuka omulwanyi wa Uganda obulimba bwa sitaani obw'omwoyo okugwejjako n'ekipulaani kye kyonna kyali tekijja kusoboka kubanga oli omusajja eyakintuuzaako alina bye yampa n'ennywa kati nga gwe bwenkutumye n'ojja ng'otaddemu kagundi nze neteekamu ebyange ate nze naye okusomera tosobola kuddawo n'ekengera kiri awo kati nedda kakati oyo naye ekyo kye yakola nze okutuuka okubanga nyambadde amaanyi agasobola okukyeŋŋanga byali byawandiikibwa wabanga n'ebyawandiikibwa waabyo ku mutwe naye mu kusooka nasooka nga negamba omusaayi gwa Yesu pita omuliro naye nga byoyita obitegeeza oba wayitanga buyisi nabeerako nakali akagamba nti bagamba ti omusaayi gwa Yesu bw'oguyita kati nga naye ntandika omusaayi gwa Yesu nga seba kuki owuninga naye omulokole omutuufu totula amaanyi gaakyo mwennyini yita omusaayi naye nga you own it you believe that it is yours given by God through the Son Jesus Christ you own it omwoyo omutukuvu muyite you own toyagala na bamukujjako batya ng'olowoozeza bubi ovumye oyenze okoze ebitasaana baba mukujjako era luli nabagamba mu vidiyo yasooka nti buli lwokola ekibi obeera otulugunya omwoyo omutukuvu akuweereddwa buli lwokola ekibi obeera otulugunya Yesu Kristo omuzza ku musaalaba so kati olwaliro kitegeerawo wekiva bw'omala okwenenya yambala amaanyi go gakuume muntegedde ab'emikwano so kakati tugenda kuddayo ka section kali wali
watugambirako ku busungu bwa Katonda ku mawanga wamu ne ku bantu ssekinnoomu. Kaakati Mukama akuwa omukisa. Katonda mumulaba oba mumuwulira naye abatannaba kumutegeera mbasabidde omwoyo omulamu abambale ekisa kye kibakkeko musobole okuzibuka amaaso ab'emikwano abandaba. Katonda oyo gwolaba oba nze gwe mmanyi njagala kwawulira yagamba mbu nze ne Robert mbu tuyina Katonda wanjawulo twogera ku Yesu omu. Yesu y'omu ne Katonda wanjawulo. Nze Katonda gwe njogerako ye Katonda gw'empita n'endaba nga waliwo ekikyuseemu. Oba okitegedde? Ng'owuli w'omuyita wabaawo ekikyuka. Nze wabaawo kyendaba nenga naye nkubuulire mu butuufu n'adde sikisuubira. Kaize kankuwa ekyokulabirako naakawona accident nnya. Ne bwe mba sindaba kutambula nsooka kwogera. Abamu tebawona wadde n'emu. Nsooka kwogera. Kitegedde? Olw'okwogera nendaba nga njiwonye nga ngamba Katonda kituufu ali nange. So mulokola ali yampuliriza. Bw'oba omanyi nti olinamu okubuusabuusa mu by'oyogera ne by'osaba ke kaseera okyuse. So obusungu bwa Katonda buvaawa? Kubanga Katonda mwesigwa, akuuma, alabirira, awambaatira, ayamba, naye abantu baagala ebitali bya Katonda. So ensi yonna singa lukya ku makya akasooke tudde ku ggwanga singa eggwanga Uganda oba ensi Uganda kati nga bweri nti kati eno 2026 singa Uganda nkimanyi ebibi bigenda bigaziwa kyobola ngenda kujjayo major points ezinyiza Katonda ebisiyaga n'obutemu kubanga agamba totanga tobbanga toyendanga n'ebifaanana ng'ebyo. So katujje ekyebisiyaga ekyasanyawo ensi yonna oba eggwanga singa Uganda yonna ekeera ku makya nga mu buli nsonda yonna gy'olaga ne gy'otunula ne gy'owulira balya bisiyaga nga n'omwana omuto ali ebisiyaga Uganda Katonda agisaanyaawo. Obwe ye level ey'obusungu bwa Katonda. Awo aba talina kyabagaza mwenna akuba ggwanga lyonna kuliteeka ku ttaka. Kati mu kaseera kano ekireetera Uganda okubanga erinamu akalembereza kubanga wakyaliwo abateeberezeka. Statement ssebo nkulu kuba ye Katonda alina baamanyi nti waliyo abateeberezeka okuba nti bamukola ki? Bakyamumanyi. Bamwagala. Naye singa tewaliyo abamwagala singa assa obusungu bwe ku Uganda. Naye Uganda akyagireseewo olw'okuba waliwo abakyamwagala, abakyamuyita, abakyamulemeddeko. Okitegedde? Then nobeerawo kombina endala olw'ekisa kye ng'ayina essuubi nti waliwo abagenda okugolokoka bamuyite. N'ekisembayo ayina amagye ye ge yeetegekedde nga ye kati ago mwatadde essuubi. Kyovulaba Uganda ekyatambula kubanga tekola bibi ebyawamu. So ekisobola okuleeta obusungu tetusiininga as in general. Yes. Mulimu abakola ebyo ebinene Yes. naye nga sigamba nti buli omu akkiriziganya nakyo. Yes. So singa lukya nga ffenna tukkiriziganya n'ekibi ekyo ebisiyaga omuntu ssekinnoomu kyaba tukireke tewali takirina buzibu ne tubeyalinga nakyo kaakwa ekyokulabirako ffenna tusaanyawo lumu ffenna era ajjawo omwoyo we bw'ati ne Kristo n'amugamba ssebo tosembera gwe muwolereza w'ensi semberayo debbali luno olutalo lundekere. Ekitegedde? Naye Kristo ekireetera nti kati n'akakalembeza olwa bano balinamu essuubi era abeera awolereza omwoyo omutukuvu n'atwegayiririra. Ekitegedde? Ne bamalayika ne balwana okugayidinga nti abaye mukomeewo zukuka ofunangayo kadde n'olowooza Katonda ofunangayo kadde n'osinza kyovula omuntu omusangawo Yesu mulungi nawe bulijjo oli mulokole byona akakayimba okamanyi nje si bwe nkamanyi ntera n'ennyimbamu. So kati ebyo byebifaanana bwe bityo Yesu olwaki Katonda alekawo eggwanga naye singa lukya ku makya ng'eggwanga lyonna liri ebisiyaga bonna batemu bonna balogo abavaako abatakyalina kyabeetaazamu n'abakuba omugongo nga ne Yesu Kristo ne bwe yeegayirira atya
tewali kisobola kutereera tewali kikolebwa. Then okubikulira okulala kukuno we munaalaba nga eggwanga eryetongodde bwe riti limo nga lyonna likola ekibi kifaanagana bwe kiti, awo mumanye okusaanawo kw'eryo eggwanga kuzze. Then n'ekifaananyi kye kimu ku ggwanga mukitwale mu nsi yonna. Bwe munaalaba ng'ekiseera kituuse, kale kansokezereyo sole mu nsonyi obavuga ennyo, naye waliwo kye bayita okumanya bwe kuba kuzze mba saagala kuzza bbali. Kati ate mba saagala kukyerabira. Kati omwoyo w'amagezi n'okumanya bw'aba atambula, mutambulira nnyo ku peesi ye. Kati bw'oba ng'obadde ojjukiramu bulungi, eggwanga Uganda okusaanawo singa abantu bonna bassizza kimu. Kubanga ebibi bituula mu mutima. Mu bubi. Nga basiza kimu mu bubi. Mu bubi. Eryo eggwanga Katonda aba alisaanyaawo. Naye kyakola ng'anaasaanyaawo eryo eggwanga asooka kuggyawo omwoyo ono gwassizza mu bana abamu. Then nabo bw'abatunuulira nga nabo bye bakola bifaanagana na bana abaajeema. Ate lwaki aba muggyawo? Anti nabo batandise okukola nga bali bwe bakola. N'okulowooza obulowoozi oba okoze. Ekitegedde? Kati bwe bakikola ng'omwoyo amuggyawo nga n'okumaamira kuvaawo. Ng'eryo eggwanga lisigala kyangaala ng'olumala ekibambulira kyataddewo ng'ekikolimo nga kibambala. Awo osangira abasezi buli omu alya munne ebitategeerekeka, ebikulekule, abantu bazadde ebitategeerekeka, yensi Katonda bagitaddeko omukono gwe okugibonereza. So bw'onoolaba eggwanga lyonna nga lituuse ku eyo level, ng'omanya eryo eggwanga ligenda kwambala ekibonerezo era kituuse. Bw'onoolaba ensi yonna nga etandise okukkiriziganya, kuba kati tubadde ku standard eya national level. Kaakati nga tugenze ku continental level. Eyo continent. Semazinga yonna kati nga Abafirika bonna. Nga bwe muwulira nti Atlantis Katonda yagisaanyaawo, baali bayina ekibinga kiri common kye baakolera mu bumu. Nga buli omu takiyina mu buzibu. Nga bakiraba kiri common nga tekiri mu kibuuzo nti oba ki. So bwe munalaba nga ensi yonna ffenna tufuuse gye bayita global village, nga ffenna tuli ebisiyaga, nga ffenna tutemula, nga ffenna twenda, nga ffenna tuvuma, nga mumanya omwoyo wa Mukama atuuse okuva ku nsi. Atuuse okuba nga atwesonyiwa. So olw'abantu bano abakyaliwo abagamba nti ogulumizibwe Ayi Kabaka, otenderezebwe, ndokose, Katonda tanatuusa ku kikola ekyo. Tubebazeeko bannaye ofukamirangako osabira ku bantu abo tubayita beegayiriza. Babeerayo abantu abeegayirira ku lw'eggwanga. Batya Katonda. Abantu abatya Katonda ku lw'eggwanga. Abantu abayira babamu ku batuwaniridde ddala kuba weesanga nga ne mu gundi ezimu nga incidents ezimu abo bamu kuba tusabira ne tuwugulwa mu bululu obubi, basabira ne tuwugulwa mu kuba endwadde n'olya nti endwadde yaze nekoma Kongo. Abantu abo bambi Mukama batuweere omukisa. Naye kyewunyisa Mukama akuwa omukisa kwekyoyogedde era abawa omukisa mu linnya lya Yesu. Kakati ate ye Sitaani ebyo bye bimusindisiza amajeege mu bantu okwetoloola ensi yonna. Kyokka ekyewuunyisa tugambe naye alina abeegayirizi be. Ate abeegayirizi biri bisaba bimugamba mumpe oyo Dani musobola, oyo muwanguzi mumpe, oyo mwesobolera mumpe. Byo biwakanyi, tebikkiriza nti omuntu asobola okugenda mu ggulu. Byo biwakanyi. Kati Sitaani olw'enteekateeka eyo okulaba nti ensi agyambaza ekibi, ayagala kunyiiza Katonda ensi agikube nga bonna boonoonyi. Ye mission ya Sitaani. Nakati njongedde kuba kati guno mulundi gwa kusatu nga njogera ku mission ya Sitaani. Mukuzo. Kati awo tuwadde ku general. Naye katono nnyo. Omuntu wabanga ye omuntu nga Ssekinoomu asotekebwako obusungu bwa Katonda. Omuntu omu asobola era kyekiri kyenkugambye buli kyakola kibeerayo mu sitowa bakitereka nga kimulinze. Kati yoyo wabanga Ssekinoomu bamulinda kukalya akaseera. Naye waliyo Katonda gwakozesanga ekyokulabirako ensi emulabireko. N'afa nga tazadde, n'afa nga buli gwazaala muzibe,
n'abalwaza endwadde siriimu, ensimbu, enziku, ababalanga ku busungu bwe kyasobola asobola okuteeramu obutazaala, obulema. Katonda asobola okubonereza ekika nga ne bw'osaba tawulira. Nolira nti abantu bawo munnaye basamize naye buli gwe bazaala abane autism ali awo abanga tategeerekeka. So wabeerawo obubonero obulaga nti oyo amubonereza Katonda. So naye tuwale nnyo obusungu bwa Mukama kuba Katonda wanyiiga okumuzza. Nze naye mu Bayibuli emirundi mingi wanyiiga okumuzza engulu kasera kuba mwangu. Kati mbadde njagala owulire na kano ku busungu bwa Katonda. Buli lunaku Katonda alina gwabonereza mu nsi. Buli lunaku Katonda afunayo gwabonereza. Era mu Uganda kiri ne mu Uganda gwe kyoba omanya ensi mbadde ntegeeza mu mawanga gonna. Buli lunaku buli ggwanga buli lunaku abaho gwabonereza. Katonda alina gwabonereza. Amuyisaako omuggo n'aguwulira. Gumutuulako n'oguwulira. Kitegedde. Musumba magitaata. Kasitole kano kawanvu naye njagala tukamalirize ne ka point kano. Era oyina wayogerako n'ogamba nti omuntu n'amaanyi ga Katonda. Tusaba osoko tulambulire ku relationship eyo oba ku relativity eri wakati w'omuntu n'amaanyi ga Katonda. Amina. Mukama akuwa omukisa olw'ekibuuzo ekyo. Kaakati tubadde tukirabye nti Katonda alina omwoyo amaamira ensi. Kaakati omwoyo oyo ekyamuteesaawo mu nsi kubanga abeerawo okukoonamu sitampu ku buli muntu kyakola mu nsi. Kyova olaba ntandise mbagamba nti twegendereze bye twogera. Nenzirako ne mbagamba nti tulina omwoyo Katonda gwe yatuwa. Naye buli lw'omubonyaabonya buli lw'oyonoona obeera omubonyaabonya. So tulekera okubonyaabonya mwoyo waffe nga tumanya kino. Amaanyi ga Katonda gava mu ggulu ne gatuula mu ffe. Muffe mu bantu mu nsi. As in general, ne mu butonde bwonna wakati. Ne mu butonde mwonna nze njiyita kowa. Ku buli kowa y'omuntu n'obutonde bwonna kuliko amaanyi ga Katonda. Naye ogalaba oluvannyuma lwa incidence oba amaanyi ga Katonda galabika oluvannyuma lw'ekintu ekimu oba bibiri ekibaddewo. Tegajja buzi nti buli kaseera ogalabeko gaago. Gajja after some incidents no ganti bano gabadde maanyi ga Katonda. Yes, naye amaanyi ga Katonda mwegali gatudde naye olujja olugalaga ebeera incidence oba ekibaddewo. Kitya amaanyi ga Katonda galabikira mu bintu by'osobodde okweŋŋanga obungi bwabyo ne dangers z'osobodde okuyitamu. Amaanyi ga Katonda galabikira mu kuzaala. Omukazi azadde abalongo tafaanagana n'ono azadde omwana omu. Omukazi azadde n'afiisa n'awonyezza waliwo enjawulo ku maanyi awo. Kati buli lw'ofuna ekyobuwanguzi oba oyoleseza amaanyi ga Katonda. Amaanyi ga Mukama galabikira mu ngeri gye walowoozezza kye walowoozezza ng'ofunye obuzibu. Amaanyi ga Mukama galabikira mu kwagala kwe wataddemu mu mbeera gye waguddemu oba okuyamba omuntu oba gwe okweyamba. Amaanyi ga Katonda galabikira mu buwanguzi bw'otuuseeko n'obunene bw'obuwanguzi obwo. Amaanyi ga Katonda galabikira mu bintu by'oyiseemu okugeza za accident. Bw'owona accident gaba maanyi ga Katonda ge gaba geeyolesezza. Katonda aba ayolesezza amaanyi ge n'okubeerawo kwe. Amaanyi ga Katonda galabikira mu bantu b'osobodde okusabira ne bawona olunaku lumu. Amaanyi ga Katonda galabikira mu bantu b'obuulidde ebikwatagana ku by'eggulu ne babikkiriza ne bakyuka. So yeyo effect gye nkugaye nti buli incident eraga amaanyi ga Mukama. Omanyi omuntu aliko ne brother omu gwe tukuŋŋaana naye ku church eyo. Natuwa obujulizi nga bulinga okusaaga naye ng'ate obutunula buli serious.
Mwe biseera ebyo bali bakayita buno mupiki wa poliisi obwo buno okoze mu byokulonda obwo budduka ennyo n'agamba nti nebasa Mukama ngudde mu poliisi kati jakala emirundi 3 nga bali ku bupiki obwo nenziruka nembasinga kale nga kiringa ekyokusaagiriza naye nga wogeraganya emisinde gya piki eyo n'emisinde gy'omuntu kizibu omuntu okugireka naye bw'aba kiba kya Mukama okubanga nziruka n'engireka naye bw'aba yali akigulumiza nga akuuma obubi bwe yabakola nedda bino ebyukira nti ebisa bino bibadde nga mu kafyu abadde ate nga ali ku mulimu gwa violate kati ng'aba atamba tatambuza bigere n'abagwamu kati awo laga haka Mukama Katonda wange kuno ntaasa n'akoleza kale abalese. So amaanyi ga Mukama galabikira ku magezi g'oyolesezza mu kintu ekyo ky'osobodde okukola. Amaanyi ga Mukama galabikira mu maanyi g'otaddemu okusobola okuvvuunuka ky'obadde okola. Amaanyi ga Mukama galabikira mu bugagga bw'ofunye ate ne bubeerawo obeera oyolesa amaanyi ga Mukama. Amaanyi ga Mukama galabikira mu busobozi bw'okugenda mu ggulu kubanga si kyangu okugenda mu ggulu era si buli omuntu asobola okuyingira. So amaanyi ga Mukama galabikira mu kukkiriza Kristo Yesu n'olokoka. Gaba maanyi okwegaana ekibi n'olokoka. Amaanyi ga Mukama galabikira mu kuwangula Sitaani olunaku olwo ng'owangudde ng'okuwangula ekikemo obadde osikiriziddwa kawala naye n'omala n'ogamba kati olw'amaanyi gali aga conviction yekulemu conviction yekutuddeko ku lw'omwoyo mutuukirivu efuuka amaanyi mu ggwe. So amaanyi ga Mukama gaba gayoleseddwa. So kyobeera omanya buli kyoyitamu n'okiwangula ofundikira oyoleseza amaanyi ga Mukama. Era ne bwobeera nga obadde ogenze ku mulaguzi bano abakyama endowooza n'ogenda n'olagula n'ovaayo nga katugeze nti bano kati kankwe ekyokulabira kuba kwesa mujjawe kuba mujjawe n'agenda n'aloga mujjawe n'afa. Kitegedde? Wabeerawo amaanyi agaba gayoleseddwa. Naye kyobeera omanya ku negative yonna ebaddewo wabeerawo kye bayita discussion ebeegenze mu maaso. So discussion ebeerawo wakati wa devil ne Katonda eraga amaanyi ga Mukama. Otherwise devil yandibadde akikola bukozi direct. Buli negative ebaawo mu nsi okugeza oli n'aloga omuntu n'afa Katonda asooka kumanya. Naye olw'okuba Sitaani gwe batadde ku mwanjo atunulayo n'ajjayo Sitaani n'amugamba mutwale ate oba mukaanyiza naye mwakoze dadiruza musibibaddemu sibibaddemu si yagambye nze kati ng'akola ki nga kikolebwa awo amaanyi ga Mukama nga galabika. Nze kyentegeddemu nti the relativity between God's power n'omuntu eva ku butya bwe weesaka Katonda ne byakukolera bw'atyo n'alabisibwa amaanyi ge mu buli by'okoze n'obituukako. Musomba wangiso nze mpozi ng'olinayo ky'obagamba ekitalekeka naye nze mpuliranga olunaku lwali tusooke tubawummuzeeko wano. Kyensaba kiri kimu nsaba ne namba y'essimu ogibawe. Yes sebo Mukama akuwa omukisa. Kyensaba kiri kimu ffenna tukyuse amaaso gaffe tugazze eri Katonda ate tumukkirize akole emirimu gye muffe. Then mutegeere Sitaani bwe munaagaana omutegeera ye yabategeera dda era temujja kumudduka naye mutegeera omulabe wammwe musobole omuwangula. Sitaani mujeemu yali malayika kakati ate muvunnamira malayika muzukuke muzibuke amaaso bantu bamwesonyiwadde. Kakati ebigambo bino byonna byenjatudde nebaza Katonda nti asobodde okubikkiriza bituuke gye muli era omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera amaze ogugwe. Wabula nsaba buli kigambo kyenjatudde nkinyiika mu musaayi gwa Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu. Ekigambo ekyo kyonna ekyambadde omusaayi gwa Yesu Kristo buli gwe kinaatuukangako kimufuukire eky'omugaso na buli dayimooni na buli Sitaani n'amagye ge lw'anaakiwulirangako wadde okiraba
kimufuukira ekizibu kyatajja sobola kuwangula. Byonna bisabye nga nzikiriza okuyita mu Kristo Yesu Omunnazaaleesi Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ngulumiza Katonda yakuwa, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo, Katonda w'amaanyi ow'obuyinza obungi, Katonda ayina amaanyi agasobola okukuuma buli kimu, era nga ye Katonda ow'obuyinza, Katonda omulamu, omuyinza wa buli kintu kyonna, tewali kimulema. Yoyo Katonda wange eyasobola okunsobozesa okufuuka kino. Era neebaza Katonda kyasigale ng'agulumiziddwa, era n'omwana wa Katonda Yesu Kristo ayongera okutambula naffe. Saagala twerabire naffe. Nabagambye bw'omala okweyogerako osobola okusabira awamu. Ne banno bagatte mu bw'oli bw'okuŋŋaanye nabo. Kale ne Mukama naye akyagala nnyo ekyo. Mukama abeere nammwe. Amen. Sigadde ndowooza wa Mukama, mwanguzi Jacob, omusajja yagaana okukolera Sitaani n'amagye ge, naye ng'ate mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwoyo wa Mukama abeere nammwe. Amen. Amen. Musoma sabo bawe ku namba yo. 0703 88 53 19 ye kyona kyobuuza olwaliro mbakkiriza osobola n'okubuuza wawasa waonoonya nze manya byenja okuddamu nga Katonda bw'anaaba akoze atya. Balage ensonga lwaki bayira we sigwe kagwe nnemerako osoma ennamba yo. Yes sir. Abasumba basinga benkyaza wano njaga nnyo beri nga bawa ennamba zaabwe. Lwaki ensonga enkulu nze ku lwange ziri ensonga bbiri. Teri muntu asobola kujja wano n'annyonnyola buli kimu ky'amanyi oba buli kimu kyetaaga okwogera n'akimalayo wano ku mpewo, kuba sitole zatoka zino nyimpi. Sitole empanvu nnyo ziba mu ssaawa 2 oba ssaawa 1.5. Tosobola kukola sitole muntu n'annyonnyola buli kimu n'akimalayo. Ate nga abantu ababa bayita mu mbeera gy'abayogedde babeera bangi okusinga ku bantu babakonyeeko. Sekigabisa ennamba ensonga esooka oba nga tayogedde oba nga badagirira weyagala atuuke n'atatuukawo mukubire obeere nga obaako kyomubuuza. Basumba b'endetta wano bambi bantu balamu era baba bajja kukuddamu bulungi nnyo. Ensonga esooka kimbawo ennamba yaabwe. Ensonga ey'okubiri, obanga owulira ng'okwatiddwako obanga enjiri ekkoledde obanga ekigambo kyawadde nawe kikutteko n'ogamba nti naye musumba oyo anyuma okusigamu ecupa ya soda. Akanamba kaako kakuba kuba nabagamba musumba nabeera ntuusi. Entuusi abamanyiyo abatamanyiyo oyite Sembabule. Masaka Sembabule ne weeyongerayo mu nde. Era ateekawo amafuta gange. Ateekawo amafuta ge. Simuwa wadde 10 tebabafera tagama nti temulowooza nti muteekamu ssente zimuleeta wano. Ate siina kitongole. Ate alina kitongole kimuteekamu ssente. Kale weewuunye okwagalako kwalina kubanga avuga amafuta ge najja wano n'abeera nga atusomesa. Ate nga si yekka. Waliwo abasumba balala nga musumba Loni abeera Nakasajja, nga musumba Kango abeera Matuga, bemba baveeyo ne bajja. Nemba musumba Peter bonna tebabeera wano wendi. Abula abantu kako butuusi nabeera nga badelivalingira ekigambo. So omusumba alina abanga ayogedde ekigambo ne kikoonako. Oba n'owulira nga omubayi twabagamba nti mubeere n'omwoyo ayawula. Owulira nga omwoyo ayawula akulumiza nga nti omusajja ono alina okubanga byayogera bikutuukako. Tekigaana n'obanga obaako kyokolayo. So akinkuwa ennamba ye. Naye ng'oba olya nga oyagala kuyisa wange ngamba nti omusumba we njagala obeereko ky'omukolera ng'okiyisiza mu nze nakyo nkisobola. Naye nga kiba beta n'omwetuukirako n'obaako n'omunyonyola naga nti munaye olw'ensonga ABCD nsazeewo nkole bwenti ne bwenti. Naye bannaye sagala mwerabire nti buli ku Mande paka Lwakuna zibe ssaawa 2:30 paka gye tukwera most probably ku ssaawa 5 eba the podium where voices shape tomorrow. Tuba n'emiremwa mingi, twogera ku by'obwakabaka bwa Katonda, twogera ku by'ensi, twogera ku by'obufuzi, twogera ku bintu bingi nnyo. So nkusaba oleme kusubwa, beerawo ziba ssaawa 2:30 paka ssaawa 5 woviirako oba wogirako. Njagala nnyo abantu abagala okwekuumirako okumanya okupoja tuba n'abagenyi bangi ab'enjawulo. So tuleeta abasumba, tuleeta abapoliisi, tuleeta abamagye, tuleeta aba president, tuleeta aba politician, tuleeta abantu b'enjawulo mu biti eby'enjawulo. Ate nga maaso awo sagala musuko tulina ketwagala okuba nga tuba introducingira ak'amaanyi. Tugenda bakola program akali ku mateeka batukyaza abana mateeka ab'enjawulo abagakwasa abagakola ba MP
abapoliisi ebitongole byonna ebyenjawulo nga tubaleeta wano nababeera nga babannyonnyola ku mateeka agafuga ebintu ebyenjawulo, tubeere nga tutambulira wamu n'okumanya nga twaleeta abasawo era nga bakola naffe. So njagala tukome wano tusinkane mu sitole eddako. Mbaagala nnyo, Mukama batukuumire. Mukama abeere nammwe. Bye bye. Amiina. Export TV to the world.